era government president Museveni ng'okola ekintu kye twayita taamu egende obufuzi bw'obusembayo tereeza erinnya lyo mu bantu literere mu bantu ffe ebyo katemba statement gwe baleeta nti ate bakutte babasanze emmotoka erimu emikko ey'ababbi abali emundu mulimu ebijambiya ffe tulabye ababbi bangi nnyo tukutteko twakwatako n'ababbi abalina tewali g'osangamu najambiya kyate gundi bakubye bomu enkolere mulimu obugirita bomu twakakuba mumekanze nakuba guluneti zesimanyi namuwendo guluneti mumekaze ndalabamu ejambiya ejirita ebyo nabokanya ebyo nabo bitandikira mu ggwanga poliisi amagye oba semwali kwe kuyingira mu kitundu ne bajjamu omuntu nga bali mu ngoye za bulijjo nga tebatuuse ku poliisi kweripootinga nti ffe tumututte wano mu ggwanga ne kibeerawo kati abamenyi baabateeka bonna oba bawadde platform kwe batandikira kwe batambulira tosobola kuŋŋamba ggwanga nga Uganda nga oludde olufuganya tasobola kujja nga ne poliisi ewalula emmotoka ye newalula emmotoka negiwalula ne bamuteeka mu CPS national mu CPS tosobola kuŋŋamba nti eggwanga oludde oluvuganya wabazze okwogera nga ayagala okujja kwogera poliisi jangu mumukuume nga mukuma president ayogere agende eggwanga bwe liba nga likula libaamu eddembe ly'obuntu kyekisooka bannabyabufuzi baba woofiisi zaabwe ng'oziraba zeetaaya bendera kweziri eyajjeba ng'omanyi weeri tosangayo bambeka tosangayo baki eya FDC nga weeri ng'ogiraba eya jema eya DP weeri eya NUP weeri eya kiweeri era owa NUP aba ayagala okujja okwogera yabadde muwino n'akuba olukuŋŋaana nayogera kino nakino owa FDC yabadde Entebbe n'akuba olukuŋŋaana nayogera bwati ne bwati yabadde ku woteeri bwati bamuyise Kabaga bwe kati naye eggwanga kasi oliraba nga omukulembeze agenze nga gavumenti etaddewo okwogera omala kufuna lukusa ku poliisi ekitajja kusoboka eryo eddembe ly'obuntu lyeggwanga eritaliimu mirembe lisooka omanya ti ffe abantu abaliko mu nsiko kino njagala ne pulezidenti Museveni bw'oba oyagala ng'ekintu tokimanyi bw'oba oyagala emirembe ate bw'oba oyagala ekintu kino kiveemu n'obubadi buveewo nammwe abantu nga mwagala emirembe okujja nga temwagala mirembe ffe tutunula olwaleero omusirikale wa poliisi ali ekyengera okiwulidde emmotoka nejjanga ya drone nekyama neyita ekyengera negenda nenona omutuuze nebaga nti ndowooza abo basemwayo nebatwala omuntu nabulawo nekyo emmotoka nejja netwala omuntu osi owekyengera oba wensanje oba wempiki notabuuza nti motoka ki egenze kukwata muntu notavaayo ku lediyo notavaayo noga nti nze mu kitundu kyange nga nze osi saagala kubiddamu omuntu yenna ajja okununa omuntu asobola kutuwa ku poliisi kati emmotoka ezo olwaleero era bajja kujja ekyengera mu mmotoka za drone nga babbi kuba abantu babulijjo bazirina ziri mu kikuubo zitwala ebintu mu maduuka nga temulina mitto bajja kujja ababbi n'emmotoka zaabwe za drone bateeke mu kitoogo road blocker bagambe twagala ba ADF waliwo abajja era poliisi etudde kugamba obutali butebenkevu mu ggwanga bwe bujjira bujjira mu bintu bingi abantu ne beenyiwa okimanyi nti wetwagondeza gavumenti ya Obote ng'omuyekera ne bwajja n'asula wakati basobola kumwogera nti ali awo ne bamulaba nti ayise wano nga tebasobola balina bajja nti wako wapi nga abantu basobola kwogera wakiri omutta abantu nga bakoowadda ebigambo byayogera n'owulira RDC n'owulira omuntu yenna kugamba pulezidenti gwalonze ali olwaleero ali katugeze falawo waleero nga yayogedde ku ddembe ly'obuntu yayogera nti eddembe ly'obuntu bwe liri olw'ensonga esooka alina emmotoka 3 alina abasirikale mu mmotoka 2 kati oyo yagamba nti eddembe ly'obuntu bwe liri
Okay, tubaniriza mwena bana Flash na Uganda mwebale kwekumira ku mpewo ate mwebale kubayo kwetulio nakolwalewa mune Meja Kibirango kumbera nyinze giri mu gwanga omuli otwalabyenga batulugunya abantu bali mu kubabana ekyengera atenga ebigambi basirikale bagamba emotoka badde ya drone nga ya government. So twebuuza embeera eno gavumenti wesobodde okutu if so ekitabanga kituufu bali mu system eno tugenda kuddawa. Meja Kibirango embeera eri muno mu ggwanga ogiraba otya nga n'eddembe ly'obuntu ne Mukuti Buhawula yatugambye mweriri? So tuddawa kansuka embuuze ku bantu baffe bonna gye bali abawuliriza baffe abatulaba tubalamusizza nnyo mwebali kubeerayo mwebali kutuwagira nga ntandise ku ddembe ly'obuntu. Omanyi embeera waliwo abantu batuuka abaana ba Isirayiri ne batuuka n'okugamba nti Katonda taliiyo engeri gye balwawo kati yabagamba batwala mu nsi ensuubizi bamala nno mu ddungu emyaka 40. Kati bo baali balowooza nti bagenda kutuukirawo ne batuuka n'okugamba Katonda taliiyo, ne batuuka n'okugamba nti kiki ate ekyatujja mu nsi y'e Misiri ne mutuleeta okubonaabonera eno. Kati abantu ne bajjukira okuddayo okulya ensujju n'ebirala bye baalyanga n'okubonaabona kugamba babeeranga mu mbeera eyo nga tebamanyi kubonaabona, kati nga tebamanyi nti babonaabona. Tukwatagana. Naye Musa yalaba nti abantu bange babonaabona, abantu baffe babonaabona. Mu biseera bino Musa no yali mu State House kubanga yali mu lubiri olwa Farawo, naye nga yali mu lubiri naye ng'alaba nti abantu baffe babonaabona. Jjukira ng'ali mu State House ng'alaba. Ne kati ku mulembe guno olwaleero bw'owuliriza omuntu ali mu State House ebigambo byayogera, n'owulira RDC, n'owulira omuntu yenna kugamba pulezidenti gw'alonze ali olwaleero, ali katugeze Farawo waleero, nga yayogedde ku ddembe ly'obuntu, yayogera nti eddembe ly'obuntu bwe liri olw'ensonga esooka. Alina emmotoka 3, alina abasirikale mu mmotoka 2. Kati oyo yagamba nti eddembe ly'obuntu weyali kugamba buli muntu yenna pulezidenti gwamaze okuwa ekifo kyonna ate okuba n'abasirikale omukungu. Kakati eddembe ly'obuntu n'abaana abasooka abafu, abaana abasinga baana bagenzi mu myaka 4 abasangibwa pulezidenti Museveni gali mu system ng'ajja mu buyinza amaze emyaka 36 kati abaana baali balina emyaka 5, baali balina emyaka 2. Abo kati tosobola babuulira bakagulawundi ebabe kati bayisobola gitegeera. Kati bwe balaba bino ebiriwo bo tebayinza kumanya nti ffe twabeerangawo okuwulira obuwulizi omusirikale, okulaba omusirikale ng'azze mu kyalo, ng'ekyalo tekibeeramu musirikale, okuwulira obuwulizi nti omusirikale azze mu kyalo nga mudduka n'obuddusi nga tewali amanyi nakyambalo oba mwana wa ku kyalo nti gundi yazze. Ffe waffe tujjukira ebugomola waliwo omuvubuka baali bamuyita Jjuuko, bamwe yali mu Kyotala nga bali Katonga ngo ove bugomola ngo bali Katonga. Jjuuko yali mu magye ga Amin, ne waffe waka twali tulinayo omusirikale, naye nga abantu bagamba Jjuuko yazze, ye musirikale azze ku kyalo. Waliwo muganda wange yali musirikale mu magye ga Amin, nga be basirikale abajja ku kyalo. Kati okuwulira omusirikale yazze mu kyalo nga kizibu nnyo, naye ng'ebyalo we biri, ate ebyalo bino eyo Masaka byali bikutte abantu, bikwatiridde abantu, naye kati abantu nga babeerawo. Kati olwaleero omuntu ogenda okwogerako baga nti abantu beeyongedde obungi. Nesimanya nti ensi zonna ezirimu abantu abangi, kati India wano bagyogeddeko nga yesinza abantu abangi. Simanyi nti bo abantu abangi abali abagenze mu bukadde 100, ye bukadde 100 bagenze mu katugeze ffe tuli mu bukadde mmeka? Tuli mu bukadde 45. Kati China etukubisamu abantu emirundi nga obanga 20. Kati simanyi nti ab'Echina bo abayitirivu obungi babakwata bukwasi nga babafumba buli kana kubafumba muntu. Kati ogenda okwogerako abantu nankani gyakuwa nti abantu beeyongedde okuki obungi. Kati eddembe ly'obuntu olwaleero ffe abantu abaaliwo
nga netulaba ebintu byatandika bitya bijjirira nga bwe byali okugeza omuntu yakwatanga emmundu najja nti oyo wayusi omuntu najja oyo muyekera omuntu najja nti oyo musirikale kugamba oyo najja mu kyambalo kya special force omulala najja ekya poliisi mwaliwo ebya TZ abapoliisi ebyambalo bya TZ byajja nabyo kugamba ebyambalo nebisukka obungi kati olwaleero bwolaba olunaku olwaleero nolaba ekyambalo ekya bulaka nolaba ekyambalo ekya madowadowa nolaba ekyambalo ekya poliisi kyetumanyidde nolaba ekyambalo amajaga kuma pulezidenti nolaba ekyambalo ekya gundi nolaba ekya city council nolaba ekya prison nolaba emmotoka byonna byambalo naye nga bonna bali mu security kati omubbi yaliwa kakati omubbi afuna entandikwa wa stadi nga wayimirira nolaba emmotoka oli ataddeko ekifaananyi ku number plate ataddeko ekifaananyi kya pulezidenti nolaba oli ataddeko ekifaananyi kya number plate ataddeko muwoozi kati bo abantu abalabi ne balowooza nti kati security oli naavuga emmotoka nayita ku basirikale ataddeko muwoozi lwaki omubbi tayinza kukwata emmotoka nagitaako natako muwoozi natambula nagenda nayita ku basirikale kati obubbi ye platform wetandikira ompuliza mukama wange bwe bubbi wetandikira mu miwaate kati gavumenti buli wetuuka awantu awo gavumenti y'obote yatuuka mu kiseera okuwulya omuntu agikwateko obukwatizi nga yatuuse ku muntu agikwateko obukwatizi buli muntu kugamba obanga wafiiriddwa ng'oli mulumbe oli aleeta ekitine we kiba kibisi nakikuba mu kiruku nakijja gyakijje nakireeta nti tweyanziza naleeta muwogo akaawa odduukiridde nga mwebaza kubanga muli mulumbe oli naleeta akatooke munange tweyanziza naleeta ebijanjalo munange tulaba kuki kugamba kati gavumenti bwetuuka ku kiseera kimu olwaleero kasabalaba omuntu olwaleero ngaavuga emmotoka nga yambadde tisaati ya yero oyo waffe bwe balaba nga oli avuze emmotoka ataddeko ekifaananyi kya muwoozi bane omwami oyo nali simanyi nti waffe okiraba oli bwalaba nga ataddeko ekifaananyi kya pulezidenti Museveni oyo waffe bulijjo waffe tomumanyi nti waffe kati n'ababbi olwaleero basobola okujja ne bayita ku byokwerinda nga bataddeko ekifaananyi kya pulezidenti Museveni bataddeko ekya muwoozi tuba bagenda wa olwaleero atalina pameti alina ggula agenda ali muwinu nagula tisaati ya yero natula ku steeringi nemuyisawo abasirikale tebayinza munyegako kati yere ekolanga pamiti ne bwegenda ali kunasa nfuna tisaati nati kati olaba nze lwaki nkubuza ekintu ekyo incidence enaku bbiri emabega wala abantu bebabbye njija obubbi we buli kuba nti oli yasanze bakubemu mataala mukubo nakingiza kwa kasanario nalowooza oba motoka efudde naye nga bataddemu biroad block bingi ttt so kakati in the process y'okutambula embeera yabadde bweti omusajja yabadde ne Subaru n'agenda mu biti n'awagambira mu biti obiyitamu motoka mu kugaana oyitamu ne bamuvaako oli basoose okukwata ne bajja eno basooke banyweze ono waki owa Subaru so mu kumuvaako oli gaalina adduka ate yadduse ng'agenda emmundu yeetooloola byabadde gundi mwabaddemu yasanze abantu nga balina motoka nga ya drone nagamba namba plate yagikutte era nako ngenda carolizing number plate nga ya government yes drone nga temuli mitto kakati njija kati olwaleero ebintu ebyo bitandikidde omanyi kati fe abantu abaliko mu nsiko kino njagala ne President Museveni bw'oba oyagala ng'ekintu tokimanyi bw'oba oyagala emirembe ate bw'oba oyagala ekintu kino kiveemu n'obubadi buveewo nammwe abantu nga mwagala emirembe okujja nga temwagala mirembe ffe tutunula olwaleero omusirikale wa poliisi ali ekyengera okiwulidde emmotoka nejjanga ya drone neekyama neyita ekyengera negenda neno n'omutuuze ne bagamba nti ndowooza
abo basemwali ne batwala omuntu n'abulawo n'enkya emmotoka nejja netwala omuntu osi ow'ekyengera oba ow'ensanja oba ow'empiki notabuuza nti mmotoka ki egenze kukwata muntu notavaayo ku lediyo notavaayo noga nti nze mu kitundu kyange nga nze osi saagala kubiddamu omuntu yenna ajja okununa omuntu asobola kutwala ku poliisi kati emmotoka ezo olwaleero era bajja kujja ekyengera mu mmotoka za drone nga babbi kuba abantu babulijjo bazirina ziri mu kikuubo zitwala ebintu mu maduuka nga temulina mitto bajja kujja ababbi n'emmotoka zaabwe za drone bateeke mu kitoogo road broker bagambe twagala ba ADF waliwo abajja era poliisi etunule kubanga si bali embuga waliwo abali mu kintu bebamanyi abapoliisi poliisi abagirimu bamanyi okiwulidde era bali ababbi bakole ekibaagala emmotoka babanga balina emmotoka bamanyi nti gundi musuubuzi gundi agenda ne ssente wano na wano bayinza omusalaka mu kitoogo ne bamala ne babba ne bagenda olw'ensonga eyo embeera bagiteekawo bano n'abantu mu mmotoka eza poliisi manya eza drone tezirina namba tebakyami ku poliisi ompuliriza mukama wange era ne bajja bulungi minisita w'ebyokwerinda oba minisita yenna yajja naga nti bwe baba bagenda okukwata omuntu tebayinza kumala kugenda kwate kweyanjula oli akole ki atoloke oba omuntu bamaze dde omutegeera naye kesi mwagiwadde owulidde mu kufuna abasirikale abali muleeya bagende bayimirire wali babeeko we bapaakinga bano abalala basooke balipootinga ku poliisi bagende poliisi y'omu kitundu nga mwabasazeeko dda naye okujja obuzi mu drone drone nezifuuka drone nezinoonya aba opposition nezitwala ababbi nezitwala abaki kakati obubbi tebusobola kuva mu ggwanga tosobola kuddira emmotoka neyita ku busirikale ku road block neeva ekabaala ng'eriko ekifaananyi kya muhoozi mwe ne mugamba nti kasita kyamukulembeze wa ggwanga era n'omubbi ajja kukola ekintu kyekimu ajja ayitewo ne kaadi eyo ntegeerekeka tosobola kukkiriza gwe omukulembeze w'eggwanga okulowooza nti abantu bakwagala nnyo oli atekeka ekifaananyi kya pulezidenti 226 bamanya nti batandise abo bonna nze nina wooteri emu bwembamanyi babeera naye nagenda okulaba nga bayanye babbi mwebekwese babuloka abantu n'abalala nawe ekyokulabirako genda waliwo pasita Namutebi erugala abamazeewo ekifaananyi ekisenyi kyonna kyonna bakimazeewo kyonna kyonna pulezidenti ayogera ku lutobazi kunankani ku mbeera y'obudde bateekawo ekipande kya pulezidenti bateekawo ekipande kya NRM genda ku takisi zonna we ziri ku makubo bamala kwambala saati ya yero wali ku Uganda House wali omuvubuka yawalira obuyinja tava mu ndankani ya yero kwa emmotoka bazipaakinga mu luguudo oba toto bakusere awo ku Uganda House kati omuntu yenna okweyiiya n'okubaako kyakola ayina kuzanyira obubadi obwo kati n'ababbi bwe bazanyira kati obubbi olwaleero ku kintu kye batadde nti egindi waliyo ADF Mityana basanzeyo ba ADF bagenze Luweero Nakasongola basanzeyo ba ADF ebintu ebyo bitandika mu ggwanga kati ababbi bajja kweyambisa ekyo bali bajja abapoliisi bagambe nti ndowooza bano babyakwerinda wemutandika okulwanagana mwekka ewaka n'omukazi nemulwanagana n'abaana bajja kulwana mwenga dadi nga yalwanye ne maama mwenga mulwana omusajja ono oba ng'olya ng'okombenga oba omukazi ng'olya ng'okombenga nga tosobola gamba mwana kutandika kulya kwa gwe babadde baliisa n'atandika okulya naye ajja kulaba ng'okombenga naye atandika okulya ng'akombenga soka kati gavumenti bwebeeramu ebintu byebakola pulezidenti n'asirika byebakola pulezidenti n'asirika n'atavaayo pulezidenti yenyini n'atavaayo kati saagala kuddamu kulaba mu motoka yanna ya drone negenda nekwata omuntu mu kitundu nga tetuuse ku poliisi tewali mubbi yenna ekizibu kyange kwe kiri abasajja bano bebabadde bebabbye ne batematema mu motoka gaabwe bo story yaabwe yegamba bweti bavuze mu motoka
ne batuuka ku stage ya bodaboda okubabuuza poliisi eriwo okumpi ne babalagirira ku poliisi weyabadde ne bagenda n'okugendayo batuusa ku poliisi ne babugamba OC station ekyengera owaayi waliwo ababbi nebugamba kiri kibadde olabye otya nti kuliko nefuso ko ye OC musajja n'amuddamu bw'ati OC station omulamba n'addamu oyo omulenzi n'amugamba nabo bali mu kubabba ne tubabuuza wategedde otya OC kakati no OC kati kanze ku poliisi yeddanga baji training poliisi nange kenyini omuntu yenna okimanyi ffe twakola ku ambusi for good or for bad kakati poliisi OC yabadde mutuufu nnyo era tebakozesa kabadde nti ababbi bali wali batadde road block amangu ago n'ogugumuka n'abasirikale bila mupanga oyinza okubanga tonatuuka kushindi obakoledde ekyo nibakwatakinga n'abasirikale mwena nemundi zembadde nazo ekyo kiguddewo wekiba kimaze okugwawo genda kola entegeka eyiyo ogenzewo otya kushindi so si kumala oli muntu kujja kugamba nti owange te wali batubba amango mukwate mundu okiwudda nemeja olinga atowagi olinga ati ulira kuba ensonga yange yegamba bweti ensonga yange egamba bweti babba batya ku kyalo olina jja ku alope nolako mubuuza olabye otya kiri kitya okimanyi nti n'oli azze okuloopa bw'obanga oli OC oli mutendeke bulungi oyinza omugamba sooka naawe obeeraawo but tebafunye buyambi anti nawe oyinza omugamba nti kale abasirikale kabagende osindika abasirikale oba yagala security entuufu obaga nti bababbi nti motoka zamwe ziri wali nti kale musigale wano nogamba abasirikale nti awo kabajje katugende bano ngo balese wano oyinza okubalaba nga batema emisinde ati so lwaleero nze mbadde ndowooza nti ab'ebyokwerinda bennyini nabo tebamanyi kwerinda be babbi bamanyi emmotoka eyabaddemu omusajja agamba story ye emmotoka eyabaddemu ababbi ebadde drone ngereka enamba ya gavumenti UG n'enamba zijja kujasambu naye nga amaaso bakinaatabuka nga tuziwayo enamba ya gavumenti ogenda obugenzi wali mu garagi ku basajja bawandika enamba nebagiwandika ne bakitaya ku mmotoka ekyo kiri layisi enamba y'amagye omuntu yenna atamanyi namba y'amagye kati okimanyi bulungi nti omuntu amanyi ebyamagye atuna butunduzi naga nti emmotoka eyo yeggulu emmotoka eyo ya division yegindi emmotoka eyo yegindi naye kati omuntu asobola okugenda nawandika buwandiisa enamba y'amagye owamagye nagimanya nti enamba eyo ekyukule okiraba kubanga baziwandikira mu wooda ziri mu wooda era emmotoka ogire enamba y'amagye nti ebadde bweti bagisomera manya nti emmotoka yeggulu emmotoka yepadere emmotoka yegindi kati emmotoka z'amagye enamba ezibeerako tebamala gawandika buwandiisi nti enamba enjeru ziba zirina barracks division mwezigwa so kakati olwaleero omuntu ogenda obugenzi mu garagi n'ateeka enamba ya bundi ate nofunako nti emmotoka etubbye namba plate bweti ne bweti nga ya bulijjo wa poliisi ayinza okuwangulwa natayambula kweya gavumenti kubanga basobola egiwandika just wali obuwandiisi okiwulidde basobola egiwandiika wali obuwandiisi ne bagiwandiika kati olwaleero obubbi bwebuva kutandikidde kwe kutandika ogulumu okutandika okukozesa ekifuba bwe nolowooza abantu ne bajja ne banona omuntu nga bali mu ngoye za bulijjo ne bajja okunona nga poliisi eri mu kitundu tebatuuseewo kati obutemu bwonna butandikira nowa poliisi ali mu kitundu kati owange nze banteeka wano ebyennaku zino mbimanyi naatya so singa president yenyini singa security bateekawo etteeka tewali kunona muntu yenna kuddamu kunona muntu nga tebatuuse ku poliisi eri mu kitundu oba omaze okugema buli kintu kyona oba omaze okigema naye ogamba nti ojja kuva eri ojja oyoole abantu okwate omuntu gwoteebereza nga togenze ku poliisi eri mu kitundu nga tomututte ku poliisi
awo abamenyi b'amateeka bonna bwoba bawadde omuntu yenna asobola okujja n'akola ekintu kyayagala mu kitundu nga poliisi eraba olw'ensonga owa poliisi naye alina waakoma kubanga ayinza okusitukawo n'agenda n'abalumba naga nti obaana ani yakulagidde ne bamukyusa ne bamugjawo ne bamussa amadaala. So olwaleero ebyo byonna we bitandikira mu ggwanga, poliisi, amagye oba ssemwali kwe kuyingira mu kitundu ne bajjamu omuntu nga bali mu ngoye za bulijjo nga tebatuuse ku poliisi kweripootinga nti ffe tumututte wano mu ggwanga ne kibeerawo. Kati abamenyi b'abateeka bonna oba bawadde pulatifomu kwe batandikira kwe batambulira. Naye singa oteekawo etteeka ku poliisi mu kitundu, tewali muntu akkirizibwa yadde wa ssemwali wadde w'amagye ojja kunona muntu mu kitundu nga tatuuse ku poliisi. Bw'oba omukutte genda ku poliisi. Kati abo abamenyi b'amateeka abantu bo mu kitundu bukaba bamala okwawula gweokunona nga toze na poliisi. Pulezidenti yagamba nti okunona omuntu omala kujja na poliisi wa mu kitundu, oba omuntu mumutegere nti wa ADF oba omuntu mumenyi w'amateeka oba ayine muntu mumusaleko, omumala omusalako mumanyi nti mu nyumba mwali mugende munone poliisi ey'oku kitundu ne LC mumutwale. Kati obumenyi bw'amateeka obugemi buli muntu yenna gwe banaalaba nga azze ng'ajjidde mu nkola endala, abantu bokka bamubuuza nti gwe nga tolina poliisi osi nga tomulina. Naye kati gavumenti werowooza nti gemaanyi baze ne bayola gundi bamutwala bamugye Sembabule bamutwala bamugye Ekibuga ne bamutwala Butwazi, tetumanyi ne gyali. Ogenda okuwulira nti ali Kireka mugende Ekireka gwe bajja Ekibuga. Kati awo oba owadde abamenyi b'amateeka okukola kye baagala, kubanga poliisi y'omu kitundu ejja okulaba ebukomero nga bakozewo road blocker ejja kulowooza nti baseemwayo bavudde waggulu. Bwe banaalaba emmotoka eriko ebifaananyi bya Muhoozi nga bazze ne batyama abantu bajja kumanya nti bano tetujja boogera ku baana b'embuga. Kati obutebenkovu obutali butebenkovu bwe bujjira kasi otandika okulaba emmotoka ezitaliiko nnamba nga zitambula. Ono atambula avuga mu mmotoka ali mu tisaati ya yero mwe ne mulowooza nti gemaanyi. Kati omulabe omuntu yenna ayinza okujja n'akuba ne balakisi nga bambadde yero bokka ne bagirumba nga bayambadde yero. Mugenda okwekanga nti baffe ate nga batemu. So omuntu oba otudde ku steeringi oba oyambadde yero, lagira wa poliisi gwe mubuuze kaadi evuga emmotoka eriwa, pameti eriwa. Obutali butebenkevu butandikira mu nkola ya gavumenti n'omubbi mwayitira n'afuna omuwaata owaatandikira. Nawuliddeko omwogezi wa poliisi ng'agamba nti buli gwe musanga n'emmundu kuba bukubi. Nze waliwo ekintu kye twakuliramu kye twajjiramu mu nkola ya NRA. Omusirikale olaba ffe etteeka lye twali tulina omusirikale nga yawanise toteekwa mukuba. Omusirikale namala awanika n'omugamba nti mikono jju ku lutalo. Twakikola emirundi egyawerako Katonga abo, twakikolako emitiyana, twakikola awantu wonna. Mugenze mwambuusi omusirikale najja nemugamba mikono jju, najja ekiro nga atambula muli ku bulinzi road blocker nomugamba nti we nani yimawuko nayimirira era kasonga yimawuko nolaba simama tupasira n'omukuba esasi enkya ripooti nejja enkya mwandaaki mwotandikira. So kubanga bamanyanga mwalingamu abavaayo abeewaayo, naye banaawulira nti buli eyeewaayo bamutta nabo balwana bulwanyi. Naye abasirikale bwe baawulira nti gundi yagenze nabali abalaba batemanga ppanya nga bajja buzi. So olaba ffe twali tetukkirizibwa kuba musirikale musansa ng'omusajja oli mukambwe yajjako ne mukyalo ebugomola. Omusajja oyo erinnya lyali lya Kinyankole oba yali mukambwe nga muyitirivu nga Amina atandise okukozesa bagavana mu bitundu ataddeyo bagavana bebakulembera nga bakiyamani ndoza bakiyamani LC5. Naye agenda okukyusa okuleeta Walusansa ng'e Masaka, kubanga e Masaka waliyo abasiraamu bangi ate bawagizi ba Amini.
bakuba omulanga oyo omusajja ne bamugjayo ne baletawo olusansa. So kakati nawano abaduumizi b'amagye bano ba RDCs ba ministers obuyinza bwe bakozesa. Kati nawulidde ebigambo bya Kyofa, minisita omubeezi wa Kampala asinga ne minisita direct byayogera ku katale k'Owino. Akatale k'Owino ogenda kukajja ku midaala. Owino yina abakozi ba gavumenti kubanga obutale bwonna bwanga bumaze okuddira gavumenti, n'abakozi ba gavumenti bateka okubaawo abasasula omusaala nga weebali nti ngenda obutale gavumenti yamaze okubweddiza. Kati no kugamba obutali butebyenkevu mu ggwanga we bujjira bujjira mu bintu bingi abantu ne beenyuwa. Okimanyi nti wetwagondeza gavumenti ya Obote ng'omuyekera ne bwajja n'asulewo nga tebasobola kumwogera nti ali awo, ne bamulaba nti ayise wano nga tebasobola balina bajja nti wako waapi nga abantu basobola kwogera wakiri omutta abantu nga bakoowa dda. Okimanyi nti kati bwe tutuuse bwe tugenze olwaleero omuntu okulaba nti oyo tawagira gavumenti ayinza n'okusirika kubanga abantu beetamwa. Tosobola kujja n'ogoba bantu n'ova mu tawuni ti Kampala n'otuuka e Nateete paka Busega ng'ogoba abantu ku nguudo awali ebinnya enfufu n'amazzi ng'ogoba abantu tugobye abantu ku nguudo n'obakuba n'ebintu n'obiyiwa. Tosobola kujja kusanga muntu n'ova kusapolo kagwa menya enguudo ezo wandege paka bwayiise Kaleerwe n'ogenda ng'okuba bantu mbu abantu badalaba ekintu ekikolebwa ne bakubuulya abantu bonna beetamwa. Tosobola kugenda mu Owino minisita mulamba n'ovaayo ebintu ebyali badde bya LCs bakansalazi minisita omulamba n'ovaayo n'ogenda ku midaala egy'ennyaanya. Nanti ndowooza abantu tebakyalina byakukola, abantu balina job description. Baministers abasinga munansonye baministers abatuuli abali ku program eno abamu bali mu bifo nga tebalina job description nga tebamanyi kiki balina kukola kuba nti alina olugambo kuba alina kyakasooka okusaddiruza omunanka ne ziyitawo afuna obwa minisita naye nga tebalina zi job description nti minister of states kitegeeza ki alina okukola ki, minister of Kampala kyalina kukola ki. Sati babirina simanyi bafuna orientation singa nalina obuyinza nzi nalibadde nsobola kyankwaza oba gye bayigira nanti wali obaddeko ng'olina omusomesa naye ng'omusomesa omusinga okutegeera naye ati kati ye yaba alina okuterawo ebintu byokola olina n'akuteerawo. Kakati minisita kyofa togabye n'omuwuliriza wiiki neggwako ali ku bodaboda, wiiki netandika ali ku batembeeyi, kati atandise butale woofiisi ya nga mwe mbesasulira buli muntu ekyo ba LCs batandike enkola eyo basaba abasirikale kabe ba poliisi oba bamagye nga siringi 10,000 buli nyumba. Ani agula siringi 10,000? Zisoboka n'atunda akaveera 10,000 lumubula siringi 10,000 buli nyumba. Abasobola bawayo n'ettaano, abasobola buli wiiki bawa ettaano. Waliwo omugagga ayinza n'okukwata emitwalo 5 n'agiwaayo. Buli kitundu kikola enteeka yakyo eyo byokwerinda. Era nze mbadde nsaba ba LCs bonna batandike enkola eyo buli nyumba ewe siringi 10,000 ngeza akasasiro. Kati tulaba abasirikale nga naffe tulina katipu ketubawaayo kubanga sente zebafuna tezibamala. Tewali muntu wa bulijjo wano kati okusinziira gavumenti eno nga bwenjimanyi tewali muntu wa bulijjo akola road blocker wali taliiwo. Tewali muntu wa bulijjo akola road blocker. Era nze nina gwe nagamba yagamba nti olaba President Museveni abasirikale bonna abajjeko emmundu bonna tewali musirikale gwosanga n'esikoti bonna batambula emirembe giriwo. Ne mugamba Obote yatuuka ekiseera kyamulemerera n'agamba nti kila asikaali na sira yake nti bamuyita Hussein ali Misozi. Ne mugamba President Museveni ekiseera kijja namugamba 2010 kijja kutuuka ekiseera naye agambe kila asikaali na sira yake kati mbala buli omu atambula nayo batambule nazo byonna babikole. Naye kati abantu abatafuna ssente
si buli musirikale nti ayingira obusirikale abamulokole ate obala n'abalokola bali mu kyaki babba n'abasiraamu babbira mu mizikiti babba engatto mu byonna ngatto okiraba si buli musirikale nti anayingira ajja kubawa amazima buli emundu eno kikemu ne wano tetulina babbi ba mundu bino ripoti ya polisi gyempulira tiwali lwaki buli mubbi kyeŋŋambira nti bantu si bibange buli mubbi abba nabba nebijambiya omuntu wemundu ate ejambiya ayagala yaki bikola sira yangu tena panga ya nini nine mundu ate nine mundu ate nga nine mundu mu motoka nagenze kubisa mundu nga ate nga ntekamu ejambiya eyabatemi b'ennyama ekintu kiriwo iyo ni uongo eyo statement nze njiwakanya njagala waliwo omukulu alina besikoti ate mu motoka natekamu ejambiya yakijambiya yakikanira mundu ekyo sikikkiriza eyo statement sikikkiriza nti twasanze emotoka nga mulimu ebisi mulimu ebijambiya ebigezebwako ebimanya amayumba nemundu ate ekyo emukono bana babbe supermarket ekyo tewali agenda kubba nti agenda kubba supermarket singa okunewunyisa byonna bino byeyongera mu kaseera nga bagoba abantu ku nguudo omusajja omwana abadde asambira ku kisaawe ku kataka okiwulidde kati avuddeyo ali mu kitende omusobira okuddayo ali ku kataka kusambirawo oli abadde mubbi nga abbisa jambiya abbisa migo nyondo kati ate wamundu ate avugana moto ate addeyo mubiri ebyo nyondo bana babbi b'enyondo nze banyingira ne babba gundi erikete efumu ne babba esefuliya ne babba gaasi abo babbi bano babbi abatundatunda ebintu atukuteko gaasi ya mitwalo 35 yankaaga atutunda mitwalo 5 bali ababba supermarket baba bamanyi bagala miliyoni 10 tewali kimwetagisako bijambiya byaki ekiyoka kyokka ekyo eyo statement nfu era nga bwengamba tetulina wano tewali wa ADF watandikira wano taliiwo era government president Museveni ng'okola ekintu kyetwayita taamu egende obufuzi bw'obusembayo tereeza erinnya lyo mu bantu literere mu bantu ebyo katemba statement gwe baleeta nti ate bakutte babasanze emmotoka erimu emikko eyababbi abali emundu mulimu ebijambiya ffe tulabye ababbi bangi nnyo tukutteko twakwatako n'ababbi abalina tewali g'osangamu na jambiya kyate gundi bakubye bomu enkolere mulimu obugirita bomu twakakuba mumekanze nakuba guluneti zesimanyi na muwendo guluneti mumekaze ndalabamu ejambiya ejirita ebyo binawakanya nti amasasi g'eggaali biki Meja awo njaga tuveewo tugende direct ku ddembe ly'obuntu nga tunagenda ku ddembe ly'obuntu njaga opisaamu katonotono ku mulembe gwammwe ebintu bino byaliko ebya obutata Seggirinya awamu ne Besigye same naye ate kati Besigye bakoze batya eddembe ly'obuntu bayizeyo kati gamba eggwanga okukulaakulana eggwanga okukula lisookera ku eggwanga erikuze mu byobufuzi eggwanga erikuze mu byobufuzi eggwanga erina eddembe ly'obuntu lyeggwanga enkulaakulana y'eggwanga kwetandikira kati pulezidenti njagala kyeyagambye nti tebamubuulya eddembe ly'abuntu alimanyi eggwanga lyonna eritaliimu ddembe ly'abuntu terikula okugeza nga ndikuwa toyinza kuŋŋamba South Sudan nti ekuze toyinza kuŋŋamba Somalia nti ekuze Somalia eddayo ng'eggwanga eriddayo okufuna pulezidenti eriddayo obuzzi njijukira Kampala Road ebiyumba ebyaliwo awo awali King Fahd n'awalala byalinga toilet nga abantu beyambiramu basulamu kasasiro
kati bigenze biggwawo kyekyo bye bifaananyi ebiraga nti eggwanga ligenze likula. Eggwanga bwe liba nga likula libaamu eddembe ly'obuntu kyekisooka. bannabyabufuzi baba woofiisi zaabwe ng'oziraba zeetaaya bendera kweziri. Eya Jema ng'omanyi weeri tosangayo bambega tosangayo baki, eya FDC nga weeri ng'ogiraba, eya Jema eya DP weeri, eya NUP weeri, eya ki weeri. Era owa NUP aba ayagala okujja okwogera yabadde Muwowino n'akuba olukuŋŋaana n'ayogera kino na kino. Owa FDC yabadde Entebbe n'akuba olukuŋŋaana n'ayogera bw'ati ne bw'ati. Yabadde ku woteeri bw'ati bw'ati bamuyise Kabaga bwe kati bwe kati. Naye eggwanga kasita oliraba nga omukulembeze agenze nga gavumenti etaddewo okwogera omala kufuna lukusa ku poliisi ekitajja kusoboka, eryo eddembe ly'obuntu lyeggwanga eritali mu mirembe lisooka. Kansooke mbasomesa ekigambo kino. Eggwanga libagamba nti lirimu eddembe ly'obuntu. Eddembe ly'obuntu litandikira ku bannabyabufuzi ab'oludda oluvuganya nga tetunadda ku mawanga n'amawanga nja gakoonako. Eggwanga lyonna kasita oliraba nga omukulembeze w'eggwanga kati Kizza Besigye tasobola kugenda Muwowino n'amala eddakiika 2 ng'ayogera n'abantu. Baba mukimye dda. Bobi Wine nga tasobola kugenda wa Kisekka. Robert bayinza ziteeke mu motoka wali ne wali. Robert Mao. Mbawa nsobola. Soko nze. Mbawa nsobola. Kale. Nze njogera. Genda maaso. Kakazindala kakuwadde. Yogera oba gwe wankyazizza. Noba kati wapadde okwogera nze njogera ssebo. Kale genda maaso. Mbawo nga tasobola. Genda n'akulabye nga ne ofiisi ziri wali ng'abeera mulimu abeera mu ofiisi oluyingira mu ofiisi tafuluma. Kati eddembe ly'omuntu ku ggwanga bw'olirabira nti wano tewali ddembe lya buntu. Njala kuwa amawanga gatulinaanye agalimu eddembe ly'obuntu kati agamu agatandise eddembe ly'obuntu. Kenya ekisooka ekimu pulezidenti yaliko abaddewo bamuziise, owokubiri bamuziise, ono agenda kuwummula agende ewuwe waddewo ow'oludda oluvuganya kati yagenda okuddawo Raila Odinga. Tanzania okiraba bapulezidenti bonna Hassan Mwinyi, Mukapa ni Kikwete nono agenze nono aliwo kati ge mawanga kati goyinza okwogera nga oli eno nti eddembe ly'omuntu gyeriri. Kati tosobola kuŋŋamba ggwanga nga Uganda nga woludde oluvuganya tasobola kujja nga ne poliisi ewalula emmotoka ye newalula emmotoka negiwalula ne bamuteeka mu CPS n'asula mu CPS. Tosobola kuŋŋamba nti eggwanga owoludde oluvuganya wabazze okwogera nga ayagala okujja kwogera poliisi jangu mumukuume nga mukuuma pulezidenti ayogere agende mumuwe essaawa ntumugaa nti tuba twagala okozeseko essaawa ng'emu oba 2 mukama waffe ayogere ayimirewo ayogere yimba abantu bayimbe bakole ki kasa poliisi eddembe ly'omuntu oliggalira n'ogamba tewali kwogera tewali kukola ki tewali bw'otataganya tolina wonoogenda nga tosanzeewo omuntu ekitegeeza ekisooka gavumenti yegulumingawo abayaaye basooka okukuba amayinja abasooka okubba ebintu kasitame mwagireeta era mwena abakozi abakuba enkuŋŋaana gavumenti sigamba eno eyawa gavumenti erina enkola eyo ab'oludda oluvuganya beetayagala omuntu agenda okwogera yesooka okusindikayo bamafiya ne batandika okubba ebintu ne babimenya poliisi netandikirawo abo bamafiya we bali n'okuba basasule juzi abakuba babaka ba paliamenti tebaali bamaje abaana bamu tubamanyi. Kati gavumenti webeerayo n'abantu ng'abo abali e Kenya abali e Sudani abajanjawiidi ababonyabonya abantu kyekiri ekkalamojja. Kati gavumenti tosobola kuŋŋamba nti erimu eddembe ly'obuntu ng'oludde oluvuganya tasobola ayinza okufa nga tagenzeko na Muwowino. Bakutekerawo embeera buli awali abantu abangi tojja kulinnyawo omuntu n'okulamba oyagala okugendako Muwowino olambule Muwowino kwegamba nakyo kyabulambuzi kuba oludda oluvuganya kyabulambuzi oligendayo ddi
olunagenda nti njala ku mukatale kenakawa nga poliisi etuuse tebakubanya genda wali bantu bangi omala kufuna lukusa kati awo otandikira eddembe ly'omuntu era abantu abava ebweru batunulyanye gyogenda wali watya eddembe ly'omuntu omukazi ayina ekisa ayagala abantu omulabira ku baana ba mujja we gundi ayina ekisa omukazi wa gundi ayina ekisa si ku bantu bebweru ng'abaana ba mujja we abakijjanya tebalya mmere kati gavumenti ogirabira ku bajja baayo kati kangeze gavumenti y'e Rwanda badduka baava wano ne bagenda e Rwanda ne bawamba gavumenti naye abantu abaddukira e Rwanda myaka gigenda mu 3 bakyabanoonyonyozayo kubajjayo gye bali balivaayo ng'ogamba nti Rwanda ekoze eddembe ly'omuntu Kagame yafuze bulungi nga nabali abali e Rwanda baddukira e Rwanda oyagala kubanonayo kati awo tewaba ddembe lya muntu. Pulezidenti Museveni abantu abadduka ku mulembe gw'Obote myaka 40 kati yaddukira gye ngo ayagala kukomawo nga asibira munda. Omuntu yagenda ng'alina amannyo n'akomawo nga n'amannyo takyasobola kulya mmere, oyo naye oyagala muggalira. Kati eddembe ly'obuntu osooka kulirabira ku bannabyabufuzi. Bw'ovaawo n'olizza ku mawanga n'olaba entambula y'amawanga n'olaba engaba y'ebifo ebyamawanga. Waliwo omuntu omu abadde ku leediyo emu n'ayogera, abadde Kakooza, minisita Kakooza abadde Kakooza we Kabula, n'ayogera ku poliisi, kitaawe yali wa poliisi n'engeri gye baagabangamu ebifo ku poliisi. Owa poliisi olwaleero n'osanga owa poliisi DPC gwe bayita DPC wa myaka 26 omanyi kye bakulembeza kati baana basomyeko bagaa nti waliwo batasomye, waliwo owa poliisi atasoma atamala siniya 6 batono. Poliisi abasinga bonna baali bamaze siniya 6 yakuna. Bagambye amawanga amala tebasoma kuyingira siniya 6 n'osanga DPC bamuwadde obwa DPC pisita eri wano ekikinadde n'omutunulya ati baba bagala kweraga bwerazi oyo si DPC, oyo si musirikale, so officers pisita ekikinadde yona bweti atambuleko sayidi emu. Kati nolaba amalala, kati omuntu osobola kuba n'amalala ago okiraba. Eddembe ly'omuntu lirabikira ku ngaba ya mirimu. Buli DPC bw'otuuka noga nti ngenze ku poliisi njagala DPC ne baga nti wuli azze osooka nakuwakana bw'abanga si wa ggwanga limu. Era kolabira nti DPC omulaba sayidi gy'ava oye DPC. Kati eddembe ly'omuntu tekisobola kubeerawo. Pulezidenti Museveni yagenda mu nsi si yakubanga emmundu ye, si yakubanga emmundu, ani yazikuba abantu bakubanga emmundu. Olwaleero Pulezidenti Museveni buli kyayagala kyekikolebwa. Nawuliddeko ekintu kyebakayanira ennaku zino, n'omuntu nze ataasoma genda wala okusoma kwe nasomako ekintu ekiyitibwa sayansi nga bwe sayansi atandika atya nasooka kimanyira mu kibiina kyakusatu nga tuyiga ku kintu n'ennambi, nga tuyiga engeri abantu gye bakumanga omuliro okuva ku mayinja ne bagazza ku buti ne bagazza ku bikunta, okutereka omuliro ku bikunta. Sayansi abantu engeri gye baterekangamu emmere. Omanyi okusima muwogo, nali sikimanyi. Muwogo kati omuteeka mu firiji n'atafuna bulaala. Abantu kye basimiranga muwogo ne bamusima, nga bamaze omusima ne bamuteeka mu ttaka ate ne bayiwawo amazzi n'amera kubeera mu firiji, kubeera mu bunnyogovu. Kati abantu bagenda bava ku ebyo ne batandika okuyiya ekintu okikuuma otya. Kati ebyennyanja bino byowulya yaleero bajja ebyennyanja eri amangu ago ne biteeka mu firiji ne bimala wiiki. Nze sikyagula kyennyanja kiduze olw'ensonga kibeera mu firiji. Kati abantu bayiganga sayansi, abantu bayiyanga buyiiya nga tagenze na mu ssomero, nga tagenze mu ssomero n'atandika fomula ogiwa banne, n'atandika ogyongera okugiwa banne.
omuntu yatandika atya okukomaga olubugo bayambalanga maliba ne bayiyo olubugo olubugo ne balwongeramu ne batandika odufumba okulwokya kugamba zino zebayitanga ezakimote ezinyirira ennyo kagamba ne bagenda nga batandikira okukola engoye abantu sabuni bayiyanga sabuni nze dda nalabako sabuni enkola ya sabuni gye bakolanga bayokyanga obukuta bw'amatooke netaaba ne baddira amasavu g'ennyama ne bafumba ennyama ensava ne bagijjako premium ne bayiwamu sabuni n'okola sabuni kati abantu bajja bakirongoosa ne bakola sabuni omulungi bano basamuna yasoma sayansi yatandika atya factory ya sabuni nekyo ne bamala obudde kugamba government cabinet ne batayinza kuwabula omukulu kyayogedde bakiddamu ne badokita abalamba omuntu yatandika atya okutunga omuntu ente ezadde eremereddwa ne bagiyamba ne bagitunga n'omuntu yinza omutunga omuntu n'afuna ekituli wano bwe bati ne basibawo ekigoye we basibangawo ekigoye n'abeerawo n'asooka n'alwalwawo ne baga nti ekitegeeza wano wetugattawo abantu batandikawo bwe bati okusoma okutunga science bwati bwajja background history olaba history ava musa kotandika okuyiga science omuntu yasooka kubajja jirikiti n'akola ekigaali bwe yavaamu okukola ekigaali fetwakolanga ebigaali ebyo byejirikiti nebibanga bikaaba obyakaabanga nga tugenda netuleeta enkondo netuteeka mu yejiriisi netuteeka waliwo ekitambulira nekisirika nekikaaba paka twagendanga netubba waliwo eddagala lyebasiganga ku nte eryasigibwanga ku nte twalibbanga netuyiteeka bigaali netugenda mu bikebe bya gamatox oba gamatox yalinga gamatox netuteeka ebiziga byebasiganga ku nte tugamba netuteeka mu binaka nimuli tubiteekamu nga tebikaaba kati abantu bwe batyo batandika nebayiya okuyiya kwavanga entambula netubajja ebigaali netubajja ekyemipiira ena olwavaamu kugamba twatandika okukola bimotoka wali muganda wange yakolanga yakoze helicopter nasanga omwana nali nva atunga mweri nemusanga embalala nenyimiryanga akoze helicopter nga yakola pikipiki addira mu yingini ayiwamu akozesa mazzi akadomola n'ateekamu amazzi agookya ateekamu mazzi pikipiki naye nga agenda okuvuga okugenda embalala mu tawuni okuvuga kilomita nga 2 okudda we muli twamuwanga tusinje 15 n'asimbula wa mutwalo n'asimbula ng'amazzi mu kadomola kalita 5 kaweddemu ngegamaze okukalira gaweddemu ngekolya ku mazzi pikipiki yennyini agisamba neyaka so kakati science bwolaba background abantu gye babeerangamu ani yavumbula emmotoka ani yavumbula ennyonyi okiraba yatundiyanga kinyonyi kibuuka kitya natundya entambula okgenda wano ngende ntya natandika n'abajja eryato navaamu nakola eryato emeeri bwe bati kugamba olaba history ekintu history okiraba abantu eyasoma history obulungi ennyo nalaba entwandikwa y'abantu omuntu yatandika atya okwambala yali ali atya science atandikira ku history simanyi n'omusomesa wa history abawa science not really naye bantu obudde obusinga tugamba nti buli bwerabira history nejolago oba tomanyiyo kati baali badde bazimba ebyafaayo bw'oba oyagala okutereeza gavumenti kanzire kubakulembeze musoke mulabire ku byafaayo eggwanga lyatandika litya okwononeka nga tulitereeza awo kwogedde bulungi okiraba kati olwaleero nze bwendaba ebyali okumulembe gw'obote okiraba nolaba wayusi nolaba buli golabye mu kyoli wamagye nga mukozi wa mu nguudo twatulina abakozi baleero nobalaba nobayita wamagye ogenda okulanga mukozi wa muleero kati olwaleero buli golaba omuwestana omuyita munyankole era kasita kuddamu nagani yowolgawo musanze abasirikale wali bana so bagobi bante nze nina abaana bangi bagobi bante basubuzi bante
nebe abantu b'embeera nabaga nebwe abasirikale lwaki obeera nnyo n'abasirikale kuba abalaba nga banyankole ye kasitaakuza obulevu buno nabuteekako owulidde so kakati olwaleero history science atandikira ku history omuntu okumanya eggwanga lyali litya juzi nali kajansaawo wali omuzeeyi alinawo ettaka ewa paani ow'amategula alina ekitundu ekyasala ekkubo buli nekidda eri nenkuba ekifaananyi nga nti lwaki wano tebateekawo paaka y'ekajansi kugamba nolaba paaka nga wasana paaka paaka oyo muzeeyi bamuwe sente bateekewo paaka y'ekajansi ebenge nteberodi kugamba emmotoka wali ziveewo bakolewo paaka etetedde gavumenti esasulewo oba bakolewo akatale ekajansi awo kunoza ni bypass tusibule nga tudako program fe yokubiri kakati bwe mbadde njogera ku ddembe ly'obuntu Uganda tetulina ddembe lyabuntu olw'ensonga olabira ku bakulembeze tewali waludda luvuganya w'amaanyi kozi gwagambye mawe agendayo tewali waludda luvuganya w'amaanyi mawe asobola okgendayo ne bamuleka asobola okugenda mu owino n'amalayo essaawa tebaagala agende mu bantu bateekawo embeera ani akulagidde kati omuntu Besigye nga tasobola kugenda wa Kisekka tiyagaasa abazze Besigye tasobola kugenda mu owino Kyagulanyi tasobola kugenda mu owino okiraba kati eddembe ly'omuntu w'olirabira ffe tetwalabanga emmwanyi nga zinaatera nti zinaabala olaba bimuli ebimuli kasa kifuna enkuba ekyo kijja kunywera nze nabagambako olumu ne mbagamba nti bw'olaba ebibojjolo wayitawo ebbanga ttono wiiki 2 ng'olaba ebisaanyi wewa kati olwali eddembe ly'obuntu nze ndirabira ku tiya gaasi atakera ku bannabyabufuzi kuolabira kubanga gavumenti yonna eddembe ly'omuntu litandikira ku bannabyabufuzi kulaba pulezidenti bameka be tulina abawummudde pulezidenti Museveni waba ayagala okutandika essuula empya asooka aveewo bw'ati adde wali atunule adde wali entebe si ntebe ekisozi asooka atunule nga bafuzi banne ab'e Tanzania tokisinga kutambula ebaddewo bapulezidenti 5 bavuddewo Kenya kati guno agenda kuvaawo naye pulezidenti Museveni era agende mu kulayira kwa pulezidenti kale awo tugenda okutandikira eddembe ly'obuntu Meja Kibirango litandikira ku bakulembeze Sabata yayimba obuyimba tojja kutundawo nga nange nkola ki ntunda kati pulezidenti Museveni tayagala muntu yenna mulaga n'abamuwerekedde tayagala muntu yenna kuwogera yabasooka aveewo awo abantu eddembe ly'omuntu abantu batandika okwogera kale mwebale nnyo mwebadde abaddeko program yaffe ne Meja Kibirango omukama tumwebaza nti tukyali balamu ate kwetuli ate mbebaza mwabaddeko ku live show and mwebale nnyo byonna byemukoze mwebale abasendise messages mwebaza Meja naye nga kyekyo naye ntulugunya abantu mu Uganda eyitiridde obubbe buyitiridde ebijambya bibyo bikomyewo so simanyi oba mukulembeze w'eggwanga ebintu naabiwulira oba biraba naye nga yali tandise obudde nga bukyali netwetaasataasa nga tetunatuuka ebijambya gyebiri abasajja beetemye abakubabbi ebyo tewali bijambiya biriwo awo tugenda okutandikira akuuma embere bulungi mweraba